Mwami Buchaman n'oyo ani waliwo omuvubuka gw'embula agenda yasama ennyo bamuyita Saniyo n'omulala alokompoka Tony Sento bakola muvi baabo. Gavumenti bwe mubeera n'eddoboozi erimu esobola bayamba. Ne bw'ojja ng'oli muntu omu tebasobola kuyamba. Ate bwe tujja obinnyonnyolako abantu babifuula political. Ebya politics put aside, waliwo ekya industry. Waliwo ekyokukola. Kati bwe tuba tubyogerako ng'abantu batandika ebintu eby'okujja ku mulamwa. Abantu bannyo nkoledde ebintu. Nkugamba nti ababadde balaba. Faluko oyinza okuba okimanyi nti nina abantu bembadde nyamba okufuna sente za SACCOs. Sente ezo twewula neewole ziveeyo abantu beekulaakulanye. Sizifuna ku bwereere, si munnyo. Naye nga just bantu kukulaakulana, nkugambye nali mu b'obutale, nali mu bana abakola sabbuuni, abavubuka bagezako okukola sabbuuni, nali mu bana abakola ensawo z'abakazi, abakola engatto, kubayamba. Abayimbi b'oyambe ogende bweru kuba show. Bangi nnyo. Katonda yamanyi, Katonda yalimpa ekirabo, Katonda yalimanyi kyalimpa, naye nga kinjagala okugamba nti nze kinnuma nnyo okuba nti omuntu alina erinnya ng'atuula ku booda. Naye ng'ate amanyi waliwo amagezi agasobola omuvugisa benzi. N'olina omuyimbi ng'alina oluyimba lwa kabi nnyo naye nga landlord amubanja.